eri abawagizi abannakinku mu muzannyo gw'ensambagire Moses Golola omulwanyi waabwe bw'akubye General Hamza Fungu mu lulwana olubaddeyo ekiro ekikeesezza olwaleero. Olulwana luno lutegekeddwa kwa Kamwesi Gardens ekyebandu era Moses Golola aluwangulidde ku bubonero. 45 blue. And the winner of split decision is red corner. Moses Golola agamba ekimuleetedde okuwangula olulwana luno kubadde kweteekateeka bulungi ng'enkambi gye yakuba embaale emuyambyeko nnyo. Muzannyo gubadde bulungi era Fungu mugumu ssebo kubanga obwedda amanyi tajja kumalako naye omusajja mulumbisizza naye nga mugumu. Omusajja mukubye kuva ku lawundi esooka paka ku lawundi ey'okubiri naye musajja mulwanyi mulungi kyenjagala omugamba taggwamu maanyi. Ate General Hamza Fungu mu kwogerako naffe awakanyizza ebirangiriddwa abalamuzi ab'olulwana luno era n'akakasa nga bw'ali omwetegefu okuddingana ne Moses Golola. Ekituufu abantu era of course mbajagala limaaki kubanza ojagala ddi wona oba nebagiwenta nze ndirwe anti limaaki ngenda kulitayalinga era njala kulitayalinga kuleetayo mu Japani oba mu China. Fungu ye mwagaliza agende maaso kubanga akyali muvuka muto akyali mu future ate abalwanyi bangi gye bali mu weight ye. Olulwana luno kubaddeko n'ennwana ez'ebikonde eza Uganda Boxing Champions League era olulwana olubadde olw'olunaku lubadde wakati wa Isaac Zebra Ssenyange ng'attunka ne Muzamiru Ssemuddu. Isaac Zebra Ssenyange yalangiriddwa ng'omuwanguzi ow'olulwana luno wabula abawagizi bawakanyizza ensala y'abalamuzi ekintu ekireeseewo akavuyo. Ennwana endala ezinyumidde abalabi kubaddeko olwa Patrick Kasozi ng'attunka ne Marvin Omondi, olwa Ukasha Matovu ng'attunka ne Owen Kirabira nga Ukasha Matovu yaluwangudde. Ate Lugogo Namutikwa Olw'enkuba etonnye ekiro ekikeesezza olwaleero eremesezza olulwana lw'ebikonde okubeerayo wakati wa Kassim the Dream Ouma Munnayuganda awangalira mu America ne Rayton Okwiri okuva mu ggwanga lya Kenya. Olulwana luno lubadde lutegekeddwa kampuni eya 12 Sports Round Promotion ku kisaawe ekya Lugogo Hockey Stadium. Abawagizi abatabadde basanyufu kino bakitadde ku nteekateeka embi ekoleddwa aba 12 Sports Promotions. Nze sirumwa firimu ndi mulabi wa bikonde na mupiira leero obusungu bwenfunye ku mutima gwange okuba ngwenza okuwagira nga tazannye kinumye nnyo. Kuno kubadde kulina okubeerako ennwana endala okuli olwa David Ssemujju ng'attunka ne munnansi wa Tanzania Salehe Nkalekwa, olwa Yusuf Babu ng'attunka ne Alphonse nga naye abadde ava mu ggwanga lya Tanzania.